Kuna bitandise olwaleero Supreme Mufti Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa asibiridde abayizi ba siniya ey'okuna n'ey'omukaaga entanda beekwase Allah n'okubeera n'empisa. Erinnya lya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwate kalamu. Bira mwegendereza topapa. Omukkiriza tapapa. Bino abyogeredde Mpererwe mu dduwa y'okusabira abagenda okutuula ebigezo eby'akamalirizo ku ssomero lya Faiha High School. Omukulu w'essomero Hajati Namakula Aisha agambye nti ng'abasomesa ogwabwe bagukoze. Abaana tubategese bulungi era nkimanyi nti nga Allah ye mubeezi bajja kukola bulungi ebigezo byabwe. N'akulira olukiiko oluddukanya essomero lya Bwayogerere SS Haji Mpata Muhammad alabudde abagenda okutuula ebigezo okwewala okukopa n'obuteekwasa bulwadde bwa COVID-19 kubanga bukosezza buli omu. I'd like to state here clearly that Bwayogerere Secondary School does not and will not encourage anybody to cheat. Abyogeredde mu dduwa ey'okusabira abayizi ng'ekulembeddwa Sheikh Nalwerere Ahmed ne Ssemambira Uthman. Akulira essomero Hajati Nakabuye Amina yeebazizza gavumenti olw'obuyambi bwe bawadde okusomesa abayizi. Omukisa guno okwebaza gavumenti ya Uganda nti etukwatiddeko nnyo okusomoozebwa kwe tuliko. Ye Sheikh Jalaluddin Tamusuza alabudde abayizi obutageza kukoppa kubanga kikontana n'obusiraamu. Batadde mu dduwa zaffe n'olwekyo kisigadde gye bali okuteekamu obunyiikivu n'okwegalira Mungu akkirize ebyo bye tubasabidde. Abyogereddeko abasanda ku Said Nabubakar bwe babadde basabira abagenda okukola ebibuuzo eby'akamalirizo. Omukulu w'essomero Abdulmajid Kabugo agumiza abazadde n'abasaba obutabuzaabuza abaana mu kiseera kino. Ndabula abayizi baffe mu ngeri ey'enjawulo nti bye tubatendeseemu bimala era kye tubawadde kyekyo UNEB kye basuubiramu. Ne Sheikh Ismail Mayambala asabye abayizi abagenda okukola ebigezo okwewala okwegadanga nga bagenze mu luwummula kuba kyandigootanya emisomo gyabwe. Kale gotale ng'ofuuka taata ku myaka egyo tonaamutuuka lindiira temujja kutuuka inshallah mutaala. Abyogeredde ku dduwa y'abayizi ababusiika Muslim Secondary School ng'enaakulira essomero Hajat Lukiya Nalumu asabye abazadde okusasula ebisale mu budde abaana baleme okutaataaganyizibwa. Tukoze buli ekisoboka tesisi bazikoze tuwulira nga balise tusabye Katonda abawa obujjukizi n'okuwandiika n'obulamu basobole okuwandiika ebibuuzo byabwe. Njagala okujjukiza buli muzadde yenna nti mukole olulimbi lwammwe musasule fiizi. Okuva e Kalungu, Ssaabadinkoni w'e Kabungo mu bulabirizi bwa West Buganda, Venerable Reverend Christopher Waiswa asabye gavumenti eyambeko ku ky'okuzza abaana bonna mu masomero kitaase omuwendo gw'abo abawanduka. Mufunye dayireta w'enyigiriza abadde bulungi. Mufunye embalirano ezibadde nnungi. N'olwensonga tugenda kufunira abasajja n'abakazi ab'omugaso. Asinzidde mu kusabira abayizi ba siniya ey'okuna n'ey'omukaaga ab'essomero lya Victoria College ng'eno Headmaster Disan Lwasa amwanjulidde nti COVID-19 alemesezza abayizi bangi okutuula ebibuuzo eby'akamalirizo. Ekikulu gavumenti nayo yandibadde eri ekimanyi nti waliyo abantu baayo abatasobodde kumalako olugendo olw'obulwadde buno ate nga pasentegi nene. Lwasa n'amumyuka Jimmy Kalisa bakwasizza abayizi ebirabo era ne balaga obuvumu nti wadde COVID-19 waali mbasuubira buwanguzi. Ne Pastor Kimira Lameko okuva ku kanisa eya Kampala Evangelical Free Church e Muyenga akubiriza abayizi aba Muyenga Educational Complex okubeera n'okukkiriza. Don't put your faith in your teachers. Put your faith in God. Abyogeredde mu kusabira abayizi bano ng'enaakulira essomero lino Mary Mungai agambye nti buli kimu bakikoze okufuna obuwanguzi. Nga bwe tumaze okweteekateeka tusomye syllabus twagimaliriza abaana bakoze revision ekimala. Bo aba Crested Crenesis e Makindye beebaziza Katonda olw'okubatuusa ku lunaku luno olwa briefing. Bagamba nti newankubadde bamaze ekiseera kiwanvu mu muggalo basuubira buwanguzi ng'akulira essomero lino Lydia Ibingira mbwannyonnyola. Abaana lockdown yabayisa bubi, abasomesa fena yatuyisa bubi, naye twebaza Katonda nti tusobodde kutuuka olunaku olwaleero. Sinnabategeera